Okuwulira obujulizi ku misango egivunaanibwa omujaasi wa UPDF Okoti Patrick Odochi okuli ogw'okutta abantu 10 ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Obubbi, okulumya abantu abalala n'emirala kukomekkerezeddwa. Omujulizi asembyeyo ye Private Kyewalyanga Paul eyafuna essimu okuva w'omutuuze omu mu bitundu eby'Ennakatonya n'amulagirira ebyambalo Odochi we yali abisudde ne bagenda ne babiggyayo. Abireese mu kkooti ng'obujulizi okubadde ne stokisi ezibadde zijjudde ebituli ekissizza abantu abadde mu kkooti enseko. Yes, they are the ones. Do they bear the identification marks that you talked about? Pulida w'Odochi Nasa Drago aweereddwa ekiveera omubadde stokisi z'Odochi n'azimutwalira mu kaguli okubadde n'ebyambalo n'abyegaana. Omujulizi omulala avudde mu kibiina ekiwozi ky'ensimbi eky'amagye ekya Wazalendo Abaine Philip ng'ategeezezza nti Odochi yeewola obukadde 2 mu ssako yaabwe z'abadde tannasasula. Ye Odochi asabye kkooti emukkiriza okweyimirirwa kuba akuumiddwa mu kkomera ebbanga ggwanvu ng'asaba emukkiriza awoze ng'ava bweru. Awadde ensonga 8 lwaki alowooza nti kkooti eno yandimutadde aviireeko wuwe nti amaze ebbanga lya myezi 2 ng'ali mu kkomera. Omusango gwavunaanibwa kkooti eno erina obuyinza okumutta aguwulire ng'aviireeko wuwe. Kkooti eddamu ku bbalaza ya wiiki ejja okuwa ensala yaayo oba Odochi anakkirizibwa okweyimirirwa n'okwewozaako mu buntu. Obedi Lutale yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.